Olunaku lw'eggulo twakulaze bazadde b'omwana Hannah Nantongo eyasangibwa ku Lwomukaaga nga yeetugidde ekyanja nga beemulugunya ku nfa ye. Okusinziira ku poliisi, omwana ono bazadde be baamukaka okukola amasomo g'ataayagala nga ge gamuviiriddeko okwetuga, wabula bo bazadde be bawakanyisa ebyogerwa nga bagamba yandiba nga yattiddwa buttibwa. Yatuukirira abasomesa be mu ssomero eryo n'abategeeza nga maama we abadde amukakwa okusoma koosi gy'ataayagala. Abadde mwana mugezi ne musinyafo yafuna first grade, P7 yafuna first grade. Tewali nsonga lwaki abadde agaana okusoma. Tuba nti bamuforcinga okukola kyabadde tayagala kukola. Naffe tubuusabuusa enfa y'omwana kubanga bagenza okumunaza nga maiti eriko amabwa ku mugongo nga nange gwe baawaludde. Kati olwaleero poliisi eyongedde okututegeeza nti okusinziira ku kunoonyereza okwakakolebwa, omuwala ono yafuluma kawungezi ka Lwakubiri ku ssomero Liwampeewo Ntake Secondary School gye yabadde asomera. Era nga ziraga nti ku ssaawa 11 omugenzi alina geeti emu gye yafulumiramu, abaasikale ne batamwetegereza mbu n'afuluma. Bino bye bimu ku byasuuliddwa ku kamera y'essomero. Kamera ziraga nti ku ssaawa 7:35 omugenzi yalabibwako ng'ali ne maama we Nakate Ruth ku ssomero nga banyumya, era ku ssaawa 9 mu kusomero lyennyini ziraga nti maama we yava ku ssomero n'alekawo omwana. Kati ekyebuuzibwa, omwana yafuluma atya essomero ne wataba amulaba ate ne batafuna na buvunaanyizibwa kutegeeza bazadde. Omwana yafuluma atya okutuuka gye bagamba mbu Kisaasi, sayidi z'Ekisaasi, Kyanja Kisaasi nti gye yeetugira. Tujja bba tukyongera okinoonyerezaako n'essomero kuba eyo paati ya bulagajjavu eri essomero okulaba nti n'omwana yasobola okuba nti naafuluma ng'ate bannannyini ssomero tebategedde. Luke Oweyesigire, amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano, ategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nfa y'omwana ono. So ku kikwani alina obuvunaanyizibwa mu kufa kwe, ebyo bijja bba bivaayo mu alipoota eri mukolebwa abakugu gye tulowooza nti nno ekyakolebwako. Omugenzi abadde wa myaka 19 era abadde mu siniya ya 5. Justin Nakibule, Agafeeyo, Spark TV.